okusinziira ku mbeera eri e Congo, Rwanda ne Burundi. Museveni ateesa bamaze okuteesa okukkaanya n'abagenda okukola ebintu bino bafulumye mu mabalakisi ag'enjawulo nga bakuliddwa bali ku orders za Kandiho ne Kayihura ne Museveni ne gurupu eyo. Abantu abatambulira mu bbaasi Uhura yo teina kalusu. Lwaki yo teina gundi? Ye atunda ente emu nawerera abaana babiri. Lwaki gwe owaayo ente 5 6 mujja andiko okwabika nze nasooka byogera tikyalumbuye bise. Muwulire okusinzira ku kintu ekiri muwulire ekintu kino olwaleero ziri ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2024. Ebya Museveni tebiggwe malojja. Abantu babadde bakyalowooza nti nno bomu zaakoma mu Uganda ate kaakati ke kaseera ziddemu zitulike. Kubanga mwami Museveni alaba ekimugoba kiyingira. Embeera eri e Congo, embeera eri mu Rwanda, embeera egudde e Burundi, akimanyi bulungi nti bwe bava awo badda Uganda. Ensonga lwaki ayagala okuteekawo obunkenke era nga wazaalimbirako Banna Uganda nti abatujju batuli bubi batulumbye neera. Ayagala okuddamu okuteekawo embeera y'okutiisatiisa Banna Uganda. Twalabako bbomu ze yajjanga atega mu bifo eby'enjawulo ne tulabako ne bbomu ze baateganga mu bbaasi. Kati w'owulirira bino nti bbomu z'omu bbaasi zikomawo era abakozesa entambula ya bbaasi mwebeereremu mutegere nti kaseera buseera mugenda kuddamu okubeera ku bunkenke ne bannannyini bbaasi okusattira nga bbaasi zaabwe bazikumako omuliro. Kubanga ye ebigendererwa bye ayagala okubiyisizaawo mu mbeera y'okutiisatiisa nti tulina abatujju mu ggwanga be batega bbaasi ezo. Naye byonna byakola ebitiisa Banna Uganda kubanga baakitegeera dda. Bamanyi bulungi nti ani abikola, ensonga lwaki tebasobola kweraliikirira. Olwaleero ziri ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokubiri omwaka gwa 2024 olunaku lwa Mande. Okusinziira ku mbeera eri e Congo, Rwanda ne Burundi. Museveni ateesa bamaze okuteesa okukkaanya n'abagenda okukola ebintu bino bafulumye mu mabalakisi ag'enjawulo nga bakuliddwa bali ku orders za Kandiho ne Kayihura ne Museveni ne gurupu eyo. Abantu abatambulira mu bbaasi eŋŋendo empanvu bbomu z'omu bbaasi zikomyewo zigenda kukomawo. Naddala bbaasi ya pokopoko. Pokopoko bbaasi simanyi lwaki mmwe mulidde empanga ku nsonga eno. Mujjukira bwe nabibagamba ku bbaasi ezaatandika okwabika nze nasooka byogera tikyalumbuye ebiseera ebyo teyaliiwo. Mubijjukira. Mujjukira bbaasi y'erungala, mujjukira bbaasi yawa. Sinze nasooka byogera ebiseera ebyo byennyini bikomyewo. Obutujju mu Kampala bugenda kudda. Era ne ku ekyo bagenda teekawo embeera nti Rwanda ne Uganda bali mu mbeera ey'akazigizigi. Rwanda baddemu kaya na Rwanda esibe ensalo. Olutalo luna lwe mugenda okuwulira wakati wa Museveni ne Kagame Kiwaanyi baakiteesezza balina bye bayisaawo. Naye obutujju bw'omu bbaasi ez'eŋŋendo basinze kutagetinga pokopoko. Naye ne bbaasi za mwenna mwebeereremu. Bbaasi mwenna mwebeereremu. Abatambulira mu bbaasi mwebeereremu era abatuyita mutandikireewo. Museveni agenda kukola obutujju mu mabbaasi mu Uganda. Ebifo ebikuŋŋaanirwamu abantu abangi ebisanyukirwamu mwebeereremu. Bwe muwulira okwerumaaluma wakati wa Museveni ne Kagame babalimba. Si bituufu.
nanti bisooka wano. Now, tugenze mu politics w'olunaku lwa leero. Ekizibu kya Uganda kizibu ki? Kyemugamba olwaleero banna Uganda mwenna tetunnaba kuzuula kizibu kya Uganda. Kati banna Uganda nze kambabuulire ekizibu kya Uganda bukulembeze. Ekizibu kya Uganda bakulembeze betulina leadership ne ba leaders bintu bibiri. Kyekizibu kya Uganda ebirala byonna tekuliiko buzibu. Lwakuba Museveni abadde yeekwesenga buli muntu amunogola bubwe, buli muntu amunogola bubwe, buli kintu yakibaladda. Kati ebimu bitutukako nga tulabanga natural disasters. Tulabanga ebya bulijjo. Naye nga bintu bipange nti obuwuka bwe buli emmwanyi. Tulowooza mbeera ya budde ye yakyuse biwuka byazze buzzi. Ebirwadde bwe bijja tulowooza munnange Mungu bw'atyo bwageze, Mungu bwageze bakulimba. Kyemugamba bw'oba oli wa NRM olina kubanga totegeera. Kyemugamba bw'oba oli mu bukulembeze olina kubanga totegeera, tosobola kutuula n'olowooza lwaki kino kibadde bwe kiti, kino lwaki kibadde bwe kiti. Kati ekizibu kya Uganda leadership. Ulire eggulire lino. Buli muntu akaaba. Abasoga bakaaba. Nti omuntu akera ku makya ne yeesimbira ebikajjo kubanga babajjako byonna bye basanga obugagga obwali mu jjinja obukonose bwe buti bonna baabubba ne babutwala ne babalekerawo okusimba bikajjo. Naye ne ku bikajjo n'abateekamu sipiidi gavana nti era takukkiriza n'amakinga sure nti mu bikajjo okola loosi, mu mmwanyi okola loosi, mu kulunda okola loosi, mu kulima okola loosi, mu kuvuba okola loosi, ne bw'oweerera okola loosi, ne bw'osoma okola loosi, ne mu kusuubula okola loosi. Wabula ne batugamba tubeere nnyo mu makanisa tusabe, Mukama atuggulirewo ebituli eby'eggulu atuwe omukisa kuba sitaani yatuyigganya. Kambabuulire ensaba gye tusaba e Uganda wayinza n'okuba nga tewaliyo sitaani. E Uganda wayinza okuba nga tewaliyo muzimu n'ogwo. Banna Uganda musaba. Ekkanisa eggulawo ssaawa 12 neggalawo ssaawa 4 ez'ekiro. 12 ez'okumakya. Kati sitaani ali ludda wakyokka buli omu akuma muliro. Eno ekkanisa omuliro naye neekuma omuliro. Sitaani atajja sitaani omuliro gwe gutaliyo nga bya bulimba oba sitaani yakaluba. Bannange kambabuuliro amuna abasumba bala bonna mujja bavunaana ebintu ebirala. Naye Jamaada tayagala sitaani. Mu bintu bye mutali ebintu bye mutagenda kuvunaana Jamaada. Jamaada tawanga ku sitaani yadde omuzimu gwonna bwe guti akatebe. Bano oli omusajja ayokya. Oba yatwokeza n'amasomero. Omuliro. Bane Jamaada ayokeza sitaani. Naye sitaani atava Uganda. Omuliro gwe gutaliyo. Sitaani yakaluba. What is wrong with sitaani? Ate mbyogera ng'ebyokusaaka. Banna Uganda musabye ebizibu ebibatuukako tebiri satanic, tebiri demonic. Biri Musevenic. Ebizibu bye tulimu biri Musevenic. Systematic. Kikuna mwe temwasoma. Bakati senge ebintu byenjogera mu bitegeere. Biri mu system bipange. Lwaki omusuubuza akaaba tafunamu? Omulimi w'ebikajja akaaba tafunamu.
omuvubi akaaba tafunamu n'omulunzi akaaba tafunamu n'ow'emmwanyi akaaba tafunamu ebintu Katonda bye yatuwa waliwo ebintu Mukama bye yatuwa va ku byamu ebino ebyokusoma simanyi oli muki simanyi oli musawo naye ne bayintaani bakaaba n'abasawo bakaaba n'abasomesa bakaaba naye n'abasirikale bakaaba naye n'abapoliisi bakaaba naye ne baminisita bakaaba naye ne kati e Uganda kiri systematic. That is not sitaani. E Uganda twayo kya sitaani tayinza na kulinnya yadde ku boda ya Uganda ne Kenya. Sitaani asula Kenya. Esaidi eri asula Rwanda ne Tanzania kuba bo tebasaba. Naye ate baba tasaba emmwanyi zaabwe gye ziri. Ani ate emmwanyi zammwe? Real talk. Moment of truth. Ani ate emmwanyi zammwe? Wano bannayuganda ku nsi ffe tusinga okusantalabaza bannange you can pray. Kuba omuzungu agamba nti pray Gomanyi ddala kotolodino ni gwe. Wulira. Abasajja babateekako mu linnya ly'okubalejuleetinga obulungi tokkirizibwa kutunda bikajjo. Mu gavumenti eyagala mugaggawale era ayagala nnyo mugaggawale naye tokkirizibwa kutunda bikajjo. Olina okuba ne pamiti. Ebikajjo birina obulwadde, ebikajjo bitambuza obulwadde. Kale obwente ye takkirizibwa ku bente erina anthrax, ebikajjo birina bulwadde ki? Kati ejjinja ewatundibwa ebikajjo wonna, ewali aba NRM maama Kadaaga, ewali baani bonna, tani y'ebikajjo egula emitwalo mbuno miliyoni. Tani y'ebikajjo egula emitwalo 14 ku 16 ng'ogituusizza ku kyuma. Tosobola gitema omu, olina okuyita ekyalo muteme. Mutikke. Osasule emmotoka. Ate temusobola gitema babiri. Emmotoka temusobola gitema babiri. Okujjako nga mujja bitemera wiiki. Ate bwe bisulawo babyagala nga biri fresh babikugobya. Buli lwe birirwawo bigwa ebbeeyi. Olina okuyita ekyalo kiteme buli omu mutwalo. Ogitwale bakuwe emitwalo 14 ttani. Bwamala n'abalimba mbwayina enteekateeka z'obbagaggawaza mu myoga nga yakutaddemu speed governor mu bikajjo ebibyo. Emyoga n'agamba buli parish njiwaddeko obukadde 17. Parish mulimu amakameka. Buli maka ne gafuna 2,000. Weetaaga myoga weetaaga ki? Wulira. Fe Abaganda tugamba ayogera omu amagamaga. Lino eggulire lyali lya Lwamukaaga. Tuula sembeera nje ndikuwe. Abalimi b'ebikajjo ejjinja bakalambidde ku kya gavumenti okulekawo enkola y'amenzaani omulimi w'atundira ebikajjo bye eri ekkolero oba omusuubuzi gw'ayagala mu kifo ky'okulinda abasuubuzi abalina olukusa oba pamiti okubisuubulanga. Kino we kijjidde ng'abalimi b'ebikajjo okwetooloola eggwanga bawakanya ekyamakolero okusuubula ebikajjo byabwe ku bbeeyi layisi nga kyokka ebbeeyi ya sukaali yo yeeyongera kwekanama buli lukya. Kati ttani y'ebikajjo egulibwa wakati w'emitwalo 14 ne 16 mu bitundu by'ejjinja bangi ku balimi kibawakanya. Obalabye abagiyiseeko. Mu Julayi w'omwaka oguwedde abalimi b'ebikajjo baatwala okwemulugunya kwabwe eri paalamenti ku nsonga y'amakolero okusobola ebikajjo byabwe ku bbeeyi layisi kyokka nga ye ebbeeyi ya sukaali eri waggulu. Ekitegeezo kyonna yonka wiiki ewedde abalimi b'ebikajjo mu bitundu by'e Masindi beediima era ne bagaana okuguza ebikajjo byabwe factory ya Kinyala Sugar nga bagamba nti yali ebadondola. Kyonka hati bawala batakufunamu batuleke etaala zaite zitwateereyo zitulolere abantu abakufunamu
nuko bajja batukule ku ng'ebikajjo byayita so kati abalimi basazeewo okutawa kinyala ebikajjo tumusanga omuwendo tubakanyako mira ne masga gudizibwawo. Ab'ekkolero lya Kinyala bategeezanga nabo bwe baali batubidde ne sukaali ng'ensonga lwaki nabo ebikajjo baali babigula bbeeyi layisi. Locally manufactured sugar is going down, as I explained, that there is surplus cheaper sugar coming in from other countries. So we are forced to do this. Currently at Kinyala we have 12,000 metric tons of sugar, not bought. Ejjinja nayo abalimi b'ebikajjo bali mu kukaaba olw'abantu ababibagulako okubadondola. Bano batubuulidde nti kati ttaani y'ebikajjo bagigula wakati wa $14 ne $16. Omuntu okutunda ebikajjo eri factory alina okuba ne layisinsi. Bangi ku balimizi batalina era ebikajjo babiguza ebibiina ebirina layisinsi olwo byo ne bibitunza factory za sukaali. Baba n'abanene balinga. Kati mutegedde nti mu Uganda Museveni akuliyetingira abantu b'emirimu. Golima ebikajjo wala tokkirizibwa bitunda. Naye nze nsobola okugenda ne registeringa company ng'olina biguza nze atalima nga gw'olina binguza kuba nze nnyina permit ebitunda eri mu makolero ga sukaali. Okitegedde naye gwe omulimi alina ebikajjo tebasobola kukuwa permit. Kati ekyo kyennyini kye baakola ente nti gwe omulunzi toyina kutunda nte qualify no consumer. Buli kintu ateekawo middleman. Ba middleman abo balina kuba bo tebakola tebatuuyana tebalina magezi. Bo bakolera mu system nti bwe bateekawo system nga bateekawo omwana waabwe nti ezo ente zaawo zonna zizo ebikajjo byawo byonna bibyo ye ne bamuwa layisinsi ng'alina ggula. Otegedde nti obwavu obubaluma si sitaani kati awo ne bw'onoyokya omuliro n'oyokya sitaani misguided missile okuba miss. Nkugambye okuba miss. Ng'okyali ku lutalo lw'okuzaala bannanga omwana bannanga omukazi aganya ozaala omukazi aganya sooka obuuza ono omukyala ayagala ozaala yandibanga ali ku piruzi ali ku mpiso myaka egi alina akaweta mu mukono tosooka kusaba sooka omubuuze gy'ayagala bw'omulaba atunula ebbali ng'omanya mutwale bamukebere wano we wali ekintu temugamba nti nombaleetedde ebizibu nze mbadde ensaaga kuba mugenda gamba bana ate pasita biki byatandise mukwate wano mu mukono wano bw'owulirawo akantu kiwedde enkyo ojja kuzaala.